Katusabe kitaffe omulungi nga tumaliriza eggulu lino yogera gye tuli kuyita Yesu Kristo mukama waffe. Kale tuzeeyo mu semina, tuzeeyo okuta Bayibuli kalaamu byonna. Good. Njagala kusooka kutegeeza ffenna Timoseewo ekisooka mu 12 kakati kanfuna omusomi nange mbaddaliko kasita bino si bya divine service kakati. Timoseewo ekisooka mu 12 ubutandikira nsobola okugaba makisi endala. Agamwebaza oyo eyampa amaanyi ye Kristo Yesu mukama waffe, kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa bwe yanteeka mu buweereza. Ntandika bwe nti obuweereza nayogedde ku spiritual leadership, obukulembeze obwe byaki kati gwe weekolera notice ebyange ensomesa bya nasali kumpi nnyo buli muntu nga asobola okugoberera naye nga gwekolera notice. Number 1 kyenjigiriza olw'eggulu lwa leero nti obuweereza obw'ebyomwoyo si gwe weeteekamu, Katonda yakulonda. Aga nti mwebaza oyo eyampa amaki gwe bayita Kristo Yesu bwe yanteeka. Njagala akagamba ako bwe yanteeka mu buki obuweereza. Abaweereza mwenna abali wano bassebo ne bannyabo si gwe weeronda. Ani yakulonda? Nga simuddamu ani tetuli mu divine kati. Ani yakulonda? Kristo Yesu Katonda yakulonda obeere muweereza. Era abadde ali wano ng'olowooza nti abantu abaagenda mu kakiiko be baakulonda kati yongeza notisi zo ogambe ng'oweewandiikira nti Mukama ye yakola ki? Yannonda. Kababulire okumanya Mukama ye yakulonda. Okimanyi nti singa twagenda tubuuza kyalo nga tugenda tubabuuza oba tukuwa obukadde tetwandikuwadde. Singa twakwata questionnaire nga tugenda tubuuza ab'oku kyalo baliraanwa, ono tumulonda okukulembera abakadde, ono tumulonda okulembera ekkanisa, ono tumulonda okulembera ekkanisa, bandikukkiriza? Kale obo bayinza okuba nga bakuwalana. Singa twaddira questionnaire ne tugenda mu baganda babuuza ali bana baaba omusaayi ab'ekika kyo tugenda tubabuuza, ono tumulonda akulembera abakyala, ono tumulonda akulembera abakyala, bandigambye batya? Olabafuwa n'atukaabya bukaabya agenda babonyaabonyeza bwereere. Mukazi atatubuuza nakutubuuza nze tekisoboka. Kati enjinjogedde wala nnyo. Singa twabuuza b'okola nabo nga tugenda tubabuuza bange ono akola wammwe mu kitongole bambi mu ofiisi ono muvuga ne bodaboda tumulonda akulembere kampani yaffe, bandika nti ani bababuze mulondo ono sente zonna zetukulembera kumwezi zonna tetugira ki? Omusajja avuma ajerega kati mumulonda mumukwasa ekkanisa tikisubuka. Kale kati kyose wala nnyo. Singa twabuuza abaana b'ewuwo nsubuga nga twajja n'ekipapula nga tubuuza mukulu Damiano n'akeera baana bansubuga mukuŋŋaane wano taata tumulonde abamu balibuza ani ogamba taata ono waffe mumuwa obukadde bwaki mpozi anaabikolera eyo wano n'okusaba tagiraki. Oyo mumugambye akulembere ekibiina ekyaki ekyokusaba mu kyaki. Singa twabuuza mukazi wo tulonda ono akulembere abaami, omukazi alega baami baawa maama mulonde bwe baba bababuzi. Okimanyi nti singa twabuuza balo oba tukuwa obukyala omukulu w'abadinkoni oba omukulu w'abakyala ddala balo teyandikkiriza n'abaana bandika nti singa mwali mumanyi maama bwayisa taata ekitongole kya family life mwandikyetere munoonyeeyo omulala totawaana. Ekyo kitegeeza okimanyi nti abamu ab'ekyalo beewuunya nti ffe tukulembera ekkanisa bagenda okulya nga bakuyita mukadde musumba omulembe guno bannaye oyo yagira ki yakulembera eyo gyasaba lwe yaŋŋamba nti bannaye oyo mwamuwa obusumba eyo ewammwe naye nga kwayita omusumba mukadde wakanisa mwamuwa obusumbako ndi aloba mwabumuwa musooke mumuzimbirira tuliini
kakati olukabanga mwamuwa obusumba eyo nga natulina talina nga n'ennyumba egenda kumukuba. Kakati bwe munajjanga wana abakulembera bwe banajjanga singa twabuuza eno ekkanisa zonga njereere okimanyi nti bano wayita n'okuba waayina ebinuubule ng'eyamutuusako ebinuubule waali wano naye yamala musiriikirira. Okimanyi nti eriyo abakyala abamala gagamba nti kandeke omwami wange afuuke omukadde oba alitereera kandeke bamulonde bameka abagamba nakamusi nga tebakijjukidde waliwo banne mwami wange ebyo bamwogerako bamuwaayiriza bamwogerako yaba wano bamala gagaalagamwa. Omukazi yatugaza agamba neŋŋamba ani bw'ogamba agamwa ate oluvannyuma bwe bivaayo nga bituvuna nze nali sinabitegeera alimba ayagala mwami we nga ye kyagoba singa bamutadde oba ku bukadde oba anaakola ki oba anaatereera. Naye kambategeeza nti abantu mwenna abalina ebizibu nange bye nnina ekitegeeza okuyitamu olondebwa oweebwa ekifo ekyo saabu Katonda ayita ku kusobya kw'abantu eyakulonda n'akuteeka mu kifo ekyo kubanga ye yekka ajja ekirongoofu mu kitali kirongoofu. Ye ŋŋambye ye ajja ekiki mu kiki yekka. Katonda naawe bw'osiriikirira naawe oyinza n'obuteeronda. Amazima nga bakugambye nti amazima ga Katonda mu ggulu naawe weerondo olowooza osaanidde okuba omukadde w'ekkanisa eno ne bakusomera omukadde abeere kino abeere kino abeere kino abeere kino omuwanika abeere kino abeere kino oteekawo katiiki awo ne weeronda ogandi wange kabagira bankulembera. Naye Katonda byonna yeesonyiwa n'akola atya? Wandiika mu notisi zo nti Mukama ye yannonda. Kati bwe yali akulonda bambi akantu akasikaasebe mu lunyiriri omukadde ono kagaye nti yalowooza yagira atya nti oba oliawo onooba muki mwesigwa. Yalowooza nti oba kino kinaakutereeza. N'alowooza nti bw'olifuuka oba omuyimbisa oba bw'onooyimbanga oba bw'onooyeranga ekkanisa oba omwoyo bwennabbi agamba nti Katonda atuwa ebifo ebinaatubeerera eddagala ebinaatubeerera ki bannaye. Katonda yali alowooza okuntereeza nampita nga ajja mpita pa kati Kajoba bwe sitereera nga nanditeredde ddi. Wayi kati nkubuuza gwe omukadde bw'oba tuteredde mu bukadde tukuwe buki? Tukuwe kyoterere taata kitubuulire. Ate bwe tubajjako ne tubasa basukulu ng'oli agamba nti siya yaliwo eggombola abeera ate omuluka kakati gwammwe abatagala kuva ku migombolola kudda ku miruka. Bw'oba toteredde ku ggombolola tukuweewa. Era kyova olaba tunulira omuntu nga tateredde nga mukadde wa kkanisa up to now mumusabire nnyo yandibadde wa buzibu bunene. Bw'oyendera mu bukadde bw'ekkanisa bw'atambuza ttule y'okusembera ku meza ya Mukama waffe nga gw'otambuza bw'oti ne tutoolako n'omenya n'omugaati gwatusembeza. Bw'oba okyasobola okumenya n'omugaati ogwo nga bw'oyenda olw'eggulo oba kuba muntu wa bulijjo. Abakazi abalala bandibadde eno bano babeera eno bano ne babeera eno wandibadde okoze ebikolobero bingi. Katonda yagoba layini ey'okukutereeza tugambeko nti amiina. Uliriza ekirala agamba yampa amaanyi. Ekigambo ekyo kye yali ategeeza kye kino. Katonda bw'ayita omuntu whoever he calls he enables. Asala amagezi to fit you for this call, to fit you for service. Ayina ebintu by'akoze to make you fit for service. i.e. akuwa obuyigirizi, akuwa amagezi, yakuwa emmotoka, yakuwa epikipiki, yakuwa eggaali, yakuwa obufumbo. Nti bino byonna abituwa tusobole okutuukiriza omulimu gwa Katonda.
yabawa bulungi, alina beauty, alina eddoboozi, alina feesi esekereza, amanyi okunyumya, amanyi okuteesa, amanyi okulongoosa, amanyi okulabirira abagenyi. Kati ebyo byonna Katonda byolaba okola, byolabanga omuntu akola ebisukkuluma ku byabalala, Katonda yabimuwa kukola mulimu gwa Katonda. Naye mmwe abo yawa ebirabo ebyo ne mugaana, kyava amala gayitayo ffe abataaweebwa ebyo. Wali ogenzeko mukasa nofuna ekizibu nga nze kye nali nfunyeeko. Banaye mbalamusiza okuba nsanyuse nnyo, naye yonoonebwa ekibi, nze ne bwe nsanyuka tomanya ninga ne Katonda bamuweeredde. Bana bayonoonebwa ekibi mu kanisa muno temulimu ataayonoonebwa. Bandituleeteddeyo abataakola ki? Kati bano nabo ne babeera eri kulagaana baana kugenda kwonoona mazzi abo. Kakati bano abasekereza yabawa bajje batwanirize mu Sabasukulu, basolooze ebirabo, batusembeze ku meza ya Mukama waffe. Mbadde njigiriza ki? Katonda ye yakuyita. Kola omulimu guno n'amagezi, n'akuwa n'ebirabo. Teweepankapanka lw'ekyo ky'olina. Gwasinga okuyimba teweepankapanka lwa kuyimba, kubanga okuyimba si ekyo ekiri mu kanisa. Gweyimba Katonda yakikuwa. Gwe teesa oli muteesa mulungi, gw'olina amagezi. Wali okizo nti olina abantu ababeera mu society nga ye alina amagezi ku buli nsonga. Gye bali mu society. Patisa mukaa twagala kalakita nga manyi gye bazikola. Ne mutesa ne mukati wange kakati gano bwe tuba twagala terazo manyi edduuka gye batunda obuyinja obwo. Wali ofunye abantu ab'ekika ekyo nga buli kye mwagala bagenda mu ofiisi ya president nga ayinako idea. Mwagala ogenda wa RDC nga kiinako idea. Naye nga ate mube ate yitulaba ng'omugagga olawo omuvubukavubuka naye buli kintu akimanyi. Abo nabo Katonda yabawa maki agateesa. Ndabirako mu kanisa emu nga mulimu omukyala nga yasingamu obwavu mu ndabika, naye ng'ateese mukazi bwawanika omukono n'ateesa, era mwateeseza mu bisangulawo, era nze nga simujja mu lukiiko yetamanyi. Kati kyova olaba nti kanisa Katonda yagikola nga ngagga, erina ab'ebirabo ebyo. Kyova olaba ekkanisa eno oteekwa kuyamba abatalina bino. Katonda yasala amagezi n'atakola muntu omu abirina byonna. Yandibadde wa lugezigezi, olaba tulina olugezigezi ku bino ebitonotono bye tulinako. Naye kyova olaba yampaako kimu bibiri ekirala nkijja kwoli. Ekirala nkijja kwoli kati olaba nze bwe mbuulira bwe nti ng'onyumirwamu ng'ogera ki bwe ntuuka okuyimba ate nga ntula wansi. Kati olwo ndipendinga ku muyimbi. Tuba ntegedde bulungi. Kubanga luli nandibadde nga nze mbyekolera nga Lusifa yali abyekolera byonna ate twawona. Teyawona kubanga byonna yali akola ki? Yali abirina. Katonda ye yakuyita. Ontegedde bulungi? Era nze neewuunya Katonda be yawa omukisa n'abayita baweereze ne batenguwa. Baga nti Bayibuli kanti akolimiddwa akola omulimu gwa Mukama ng'akola atya? Ng'atenguwa. N'atajja kuyimba. Amanyi eddoboozi bwe atayimbe banaakola ki? Nze bwe mutampereza pikipiki, nze bwe mutampa ssente ze sijja kujja. Mugende. Nze siyinza kusitula mizindaalo. Olukwaya nze sisobola kusitula mizindaalo. Abo batasobola kuyimba ate nkola ogwo okuyimba ate n'okusitula mizindaalo. Kegamba olaba ng'omuntu wa ddaala lirala. Katonda akutegeeza wano yakufacilitate. Nze mwenna mwebaze Katonda ye yateekawo lwa buweereza. Oli kyoli lwa nagenda n'ensoma akantu akanyiiza naye ng'ate bwe kali nakategeera oluvannyuma ndi Katonda ayagala nnyo ebyo ebitubaako. Alina ebintu by'atuyisaamu ng'abituyisaamu for service. Oluusi by'atuyisaamu ebimu bikaawa, ebimu bituŋŋununa, ebirala bibalagala, naye ng'abituyisaamu tusobole okukola omulimu gwe. Waliwo n'ennaku oluusi gy'oyitamu naye nga Mukama agikuyisaamu osobole okuyamba abayita mu nnaku eyo. Katonda bw'atyo bw'abikola. Nolwekyo kyensaba spiritual leaders Katonda yaba yabayita. Twekubireko amiina abakulembeze mwenna. Mumpuubireko mwenna Katonda yayita. Awo lwatuuka. Ng'omukyalo omu ampandiikira bbaluwa nga ndi musumba wantu nga ngamba nti have resigned, resignation. Nga ngamba sewo oyo okulembera ekibiina ky'abakyala. Abakyala batama, abakyala bamenya, abakyala tebampulira, abakyala tebantegeera. Baabo mulonde omulala. Ebbaluwa yagimpanga Tuesday wa Wednesday wa Thursday
ku Sabbiiti omulabirizi agenda kukyala mu kkanisa yange. Omulabirizi bwe yakyala, bwe mba nnyanjula abaweereza ne mmuyita omukulu w'abakyala naye ne mwanjula mu maaso g'omulabirizi. Naye nga yayirizayininze, naye nze saakinnyonnyola ne ŋŋamba nti ono yakulembera abakyala. Teyagaana bambi yajja ng'ate munayombera ku mugenyi. Omulabirizi n'amala n'agenda ngaera bwe ngenda okugenda naleka ntalo, yaleka ntalo. Omukazi kyava nnuma n'angamba ssebo onsumba wangi ebbaluwa yange tewagifunye? Nagifunye. Wagisomye tewagisomye? Nagisomye. Tewategedde byagibaddemu ssebo? Nabitegedde. Lwaki onnyanjudde w'omulabirizi nga tennakutegeezezza nti nalizayininze? Lwaki onnyanjudde? Mu maaso g'abantu bano tennakutegeeza nga nabali balina ne copies nga bandabyenga atategeera. Lwaki onnyanjudde? Ne mugamba tosooka kuyomba nnyo, sooka otule wansi. Ensonga ekunnyanjuzza wawandiikidde omuntu mukyamu. So I didn't take it serious. Muntu mukyamu si gwe musumba wa wano concept. I know. Naye sinze nakulonda. Katonda yagira ki? Wampadde kopi oba wabadde owandiikira nze? Eno bagiyita dead letter. You address it to a long person. Obanga orisigninze obukozi eyakulonda Katonda wandiwandikidde Katonda. Nze nompa kopi tupa church pastor. Kuba nze sikulondanga. Nze bwe atakulondanga. Katonda yakulonda n'okkiriza mwaka mulamba tegunaggwako nti ndisigninze. Abantu bambonyabonya, gwe tobonyabonya Katonda. Yalekera okuwa omuka gw'essa tombonyabonya. Ndi mutuufutuufu munange. Naye mutuufu anyiize naye nze gwe yawandiikira nze namulonda. Kambabuuliremu ababuulire bena abali wano ono Damiano tavunaanyizibwa. Sisita balonda newankubadde yaliwo. Newankubadde yakuteekako emikono tavunaanyizibwa. Era bw'onyiigira Damiano n'otowa bitundu bya 10 na birabo. Ignorance, short sight. Oba olabira kumpi. Ono Damiano ekkanisa siye. Abamu mukyawa abakulembeze ne mutwaliramu ne Katonda. Oluli agamba nze sisobola kutola sina nesteeka mu kibbo kya mukazi, oyo mukazi yantama. Kati mudiiko ni mukazi watu buli lwajenjeza ekibbo n'akiyengezaawo oli n'akuma ssente ze mu nsawo. Tasuula mu kyoyo. Ono omudiiko ni talina kakwate ku ssente z'okola ki? Essente z'owa toziwa mudiiko ne ziwaani? Dabayo entegeera eyo. Mwenna mukyeyigirize nti Katonda ye yalonda abantu abo. Kati abantu abo balondebwa ne bw'oba ggwe tomwagala waliwo gwe balonda nawe n'omutule noga naye nga gwe babawadde. Toyina right. Era mu abakozi n'abakozi mu kkanisa teweediima lwaguni nti waliwo yaŋŋamba ssebo nzijayo erinnya lyange. Sisobola kukola mu ttiimu y'abakadde nga ne gundi oyo mwali. Sisobola. Koze why? Oyo naye akola bukadde ki? Ne mugamba ssebo tolina buyinza bunyooma Katonda gwakoze atya? Oyo gwalonze. Kituufu ebira tebakola politics tebayita eri ebbali konze bagambye politics Katonda asobola muziyiza. Katonda muziyiza. Osobola okukola bupi kati oli ne bwakola atya kasita abanga Katonda yamuyambye n'ayitamu ne tumusabira oyo muweereza waani era mwenya balabala. Oli wano ng'ogaana okuwa lipoota mu kitongole kyo okola mu Sabbath school ng'ogayaala otambula n'ekisumuzo kyaffe ne tujja ku church board okutuula church board nga ayina ekisumuzo yagenze bukuya. Yagenze ku gye nagenda mu church board okuza olukiiko nga eyasibewo echurch yagenze kubizinga n'ekisumuzo yakoze atya? Yagenze nakyo ne tuteeseza bweru. Abantu mmwe abafuga ekkanisa ne mugifuula eyammwe ne mugisibawo ne muyisa ebintu nga mukalakola okunyigiriza ekkanisa siiyo ya Katonda. Ate gwe yakulonda ate ne munno yakola atya? Ye yamulonda. Gwe bakulonda kuwandiika biteeso. Lumu natula mu lukiiko lumu ekyo ekiteeso sisobola kukiwandiika.
Nemugalo kyosobola kiwandika sikkiriziganya nakyo resign immediately now. Why? Toli muwandiisi wa biteeso byo bibikolanga mu makaago. Mu church board, mu district council owandika betugize eki oba betuyisiza tobyakatwagaye tujja kulya mbuzi. Babeka baga nti mbuzi oyagala tulye enkoko wandiika tugenda kulya mbuzi. Toyongerako naye mbadde sikisembye. Tetuli ku biteeso byo. Eriyo abawandiisi abamu abatamanyi biteeso. Eriyo abawandiisi abamu abawandika ebiteeso ate n'abitwala n'abiteeka ku mmeeza. N'abalala ne bakola batya ne basomamu. Sibeesigwa Katonda yalowooza nze ekimu ku bibuuzo bye neebuuza Katonda yawanonda n'ompa n'obusumba kati wampa najjo n'emirimu emirala emikalubo. Am I doing my right part? That's my prayer. I always ask myself, am I doing the right thing? Katonda yakulonda n'akuwa nti gwe muwanika mu kkanisa eyo. Sente ozikuumye ozirabiridde. Oba zibulira mu yiyo. Oba baziryo olaba nokasaza Mukama. Mukama yanaamanya. You just spend anyhow. Lumu awulwato. Nga tugamba omuntu omu. Yowa. Wano bajja kunya wano walabika sente zino basobola ozibba nga ofiisi eno sinnamu bulungi. Wandirongoosezza. Nakati wali sente anti obawanika bonna basoba mu kwaya y'emu omuyimbisa y'omu awuubisa yali omu. Bonna balina ansa eri emu tewali ki ne bwoba ozirabako. Nakati wali ki tewali sente. Wayitawo ekiseera kitono nnyo ababbi ne bajja. Ne bamenya akaggi sente ne bazikola batya ne bazitwala. Polisi bwe yajja apoliisi oli namwagala simanyi na ddiini oba yali asoma ddiini ki n'abuuza nti sente zabadde wa oseefa wano nga afaanana watya olwo olugi nga lufaanana luli seba omuwanika singa gwe wabadde ova ku mulimu okola wa ayogera ekitongole gyakolamu singa obaze ne sente nga bakusasudde omusaala gwo ofuna sente nga mmeka kale katereeza ofuna obukadde nga busatu oba bubiri ne bazikusasula n'ojja nazo wano ng'ozza okukola emirimu gy'ekkata kuba it is a voluntary work naye n'ojjamu essente zo nezokuziteeka mu seefu eyo n'okola emirimu naye n'ojjujjukira ng'otuuse eka ssaawa 3 kiro n'ojjukira ng'akakadde ko wakeerabiddemu mu ofiisi weebakayo oba odda n'ozitona nkabawo n'enzinona lwaki ozinona ekitegeeza tewabadde muwanika mwesigwa eri Katonda eza Mukama ziwagabudde ezizo wandizirwaniridde. How many times sente za Mukama oluzifudde okwereera? Katonda yalowooza nti kakuwe ozikuume kubanga yalowooza nti onooba muki. Katonda akuwadde abaana obakuume yalowooza nti onooba mwesigwa. Akuwadde bakyala bano yalowooza nti onooba mwesigwa. A spiritual leader for mulimu gaffe Katonda yatuyita ate ekyewunyisa ku kkolo ya Katonda gy'ayitamu abantu. Wuliriza mwena abalwana. Kkolo ya Katonda, it's a call for the whole family. Bw'ayita balo nga ye mukadde w'ekkanisa oli mukyala mukadde naawe owedde kikubase mukyala w'omuwanika wadde towanika siti kikuyodde omusumba kikuyodde ekaganze saafumbirwa nafumbira bazinga muvubi kati ate wono yayingira mbya busuma nze saayingira busuma nasigala mu buvubi. Katonda bw'ayita omuntu nannyini maka n'omukyala abaamukoze atya bw'ayita mukyala wo nzubuga Katonda n'ayita mukazi woyo naawe aba akuyitiddeko n'abaana baana ba mukadde baana ba musoma baana ba mudiikoni aba abayise. And this call, when God calls, that call is a full-time call. Katonda takuyita kukola mu mulimu gwe ng'okolako n'obegayala n'okolako n'eweebaka n'okolako n'osumagira. Katonda bw'akuwa n'okkiriza nti kati kye ŋŋenda okukola kikolere ddala oye Katonda. Ekyo ye Katonda. N'olwekyo bassebo ne banyawo weetegeeze gwe wennyini Katonda yakola ki. Katonda bw'ayita omuntu
kamba buli spiritual leader byabeerako waliwo ebintu bisatu ebimubaako biba tebyakubaako tukusaasidde nnyo mwami kyakuyolera bwereere naye nga kyakuyolera bisatu ebimubaako ng'ayitiddwa. Number 1 akitegeera. Akola ki? Akitegeera nti ffe nga ffe abayitibwa ate ku guno by'obusumba osiriikirira awo nga kizze akitegeera era nogandi kale. Number 2 gwe bw'omala okukitegeera n'abalala bakitegeera era kamategeeza omukadde yenna ali mu buweereza oba ofiisi n'ali mu buweereza nga teyayitibwa bulungi teyakkiriza kuyitibwa ne public ekimanyi nti tolina kkoolo kyova olaba ne mu kkanisa bakumanyi. Waliwo abantu le bagamba munaye mbadde njagala kusabira wano osabire omwana wange ku sabiiti eno ejja n'omukadde nze siriiwo omukadde bakkidde awo amusabire ogambye ani kankulinde lwolidda aba ategeeza ki ekkanisa ejja n'ekitegeera nti owooluganda ono wadde aweereza mu kkanisa talina kkoolo ya Katonda kubanga eriyo abagyereetamu nga bw'olaba Yuda. Mukimanyi nti Yesu teyayita Yuda. Yesu yayita ani? Yuda yeyereeta nagasebo kampite naawe namugamba poliisi n'ebibe tebirina biki n'ebinyonyi tebirina. Ono omuntu alina wassa mutwe gwe bano ne banene bagati amuleka ajja kutuyamba nnyo kubanga is a professional. Ka tubeere mu professional ajja kutereera. Yesu n'amanyira nti kino kifu era ye yafa okusooka nga Yesu tannaba kufa. Eriyo abantu abamu bakyereeta ng'omusuzi w'amenvu naye kasite ekkanisa erizuula nti tewayitibwa ab'ekyalo ne bategeera nga tewayitibwa ab'ekkanisa ne bategeera olina ky'ofiirwa kati nga mu kkanisa gwe batandika kukuwa bintu bitalina kkoolo nnyo. Okimanyi nti abantu b'ekkanisa bano bajerega basobola okumanya nti gwe bino tobitegeera eby'omwoyo bakuwa bitali bya mwoyo. Saagala kujereka gye baali bakulondedde ne gwe londa bifo bye bakulondeddalonderamu olabe oba ddala byetaagisa ennyo omwoyo. Balina engeri gye bajerekamu gwe ng'olaba tebakuyita mu bintu tebanona bagamba nti jangu osabe tebanona bagamba nti jangu osseeko emikono. They feel you don't have that spirit of God. Tokkirizanga kkanisa kutegeera kulowooza nti tewayitibwa toliiko mwoyo. Ekyokusatu omuntu bw'ayitibwa abala ebibala abaako ebimuvaamu omusajja ono bannaye yansabidde nebulidde bulungi kati beeri kye bava banonya ne baba n'obutukuvu. Biba ki ebiva mu kukolako kasookedde olondebwanga omukulu w'abakyala bibala ki ebiva mu kukolako kasookedde olondebwanga omudinkoni bibala ki ebikuvaamu biki ekkanisa egenze mu maaso ekitongole ekyo kigenze mu maaso kyenkana akasookedde olondebwa bw'olaba teri. Omunaffe omu munyiivu nnyo yafuna eyamuyita omusumba omukulu n'amugamba owooluganda olabika tolina kkoolo ddayo weebake wuwo. Kiruma n'ekyo ekiruma agamba nti abo bafiirinze nti bayitiddwa they feel that inner urge to do God's work. Balina omuliro gwe bawulira muli mbukoole neefuuka living dynamo source of nuclear energy. Bo okuva le bakkiriza balina source balina amaanyi bawulira muli ekintu ekibapika. Genda okyale genda olabe abalwadde genda okole kino genda okole kino genda okole kino. Bwe mugenda okulamula abalwadde sente ffe tuzibawa ezibatwalayo ze mubagabira obutunda ffe tuzibawa. Ekyo kiri mu luwa kiri muli munda ekikufuga. Bw'owulira nga gwe bakusindikiza busindikiza manya nti oli mwereere ate sitaani abanyumira abeereere. Omuntu yenna eyayitibwa nakkiriza ne Katonda neyanteeka mu buweereza teyeetaaga kumwegayirira. Bw'olabanga mu kyaki bakwegayirira baba bakulangira. Olabika tewayitibwa. Nze era kyagala muntu anona nga nti musumba jangu nkwegayiridde nnyo kunze ndeka ate awo sijja kujja olwa neegayirira.
kasita owulira ng'omulimu guno gukukaluubirira okuba omudinkoni, okuba omukadde w'ekkanisa, okuba kampani leader, oyagala kukola mirimu gyo, towulira nga gwe wafuna nakakisa okuweereza ku mulimu gwa Katonda. Lumu yagaa nti bwe munaasirika menjagala akola ki? Ono Katonda gwe tusinza. Omukulembeze w'ebyomwoyo Katonda yaba yamuyita era olwokubanga yaba yamuyita omukulembeze w'ebyomwoyo akimanya nti he is accountable to God. Okewandiikire luba lumu naawe mbalirira emaaso ga Katonda yamukola ki? Eyamuyita n'amuwa obusobozi n'amukwasa ebikozesebwa. Katonda yakuyita ayina by'ayagala okole era oyo oliwo embalirira ye. Nsomera ssebo musomi wange mu Eklesiastes abeera mu Buulizi 12:14 n'Eyobu 3:14 lwosooka lwosoma n'esooka luli. Mu Buulizi 12:14 Yobu 3:14. Kubanga Katonda alisala omusango gwa buli mulimu wamu na buli kigambo ekyakwekebwa obanga kirungi obanga kibi. Kati soma ate Yobu 3:14. Kale ndikola ntya Katonda bw'aligolokoka era bw'alinjijira ndimuddamu ntya. Mwe abalondebwa ng'abakulembeze ani yabalonda? Naye mbulumu agenda kutuula mu ntebe ye asale omusango gwa buli mulimu gwe yakukwasa. Omusajja bamuyita Webster Daniel yawandiika ebigambo kambisomenga bye nabiwandiika wano bwe yabiwandiika. Yagamba, gentlemen, the most serious question which has ever engaged my thoughts is my personal accountability to God. Basebu ekibuuzo ekisinga okutawanya obulamu bwange n'ebirowoozo byange lwe lunaku lwe ndimirira amaaso ga Katonda okunnyonnyola okuwaayo embalira yange nga njiwa Katonda. Okimanyi nti okuwa embalirira ng'ogiwa omuntu munno nyangu? Naddala wano mu Uganda bagita Uganda okwembalirira layisi. Embalirira yange wampa ekitongole, wampa office, nze mpanika sente zino. Naye kati embalirira osobola ogiwaayo eri ekkanisa n'egiyisa, ogiwaayo mu ab'amasomero mubadde wano n'owaayo ripoota eri board n'egiyisa school management committee, naye nga eri correct, nga eri clean. Tulina bana ba accounts balina kye bayita clean reports. Tera babanje ekigambo kimu bakyongereko, clean and correct. Abantu bangi balina clean report. Clean report kitegeeza nti byowandiisi byabaddeko ekiteeso ate olina ne risiiti. Naye ripoota eyo teraga kuba byewakoze byabadde byamazima. Teraga bakutumye kugula bulooka 3,500. Oyinza okuleeta ebbiri olusanvu naye ng'ekiteeso kyakugambye nti oleeta era n'oleeta. Ate olina akuwa risiiti ya 3,500 naye nga ziri 2,700. Kizibu nnyo nga tukola pulojekiti okuddamu ne tubala bulooka. Mulowooza kyangu ne tutewabala ekisoboka. Emmotoka y'omusenyu eva eri omulala neekuleka wali wammanga ng'agivuga mu kulisitaayo n'aguleka wali wammanga n'agusenako n'ayiwa guno ate nako n'alekako omutonotono n'agenda n'ayongerako guli n'aleeta bw'aganda akaleeta tulipu 3.
ng'omanya nti ezo ziri 15 naye n'omusasula 3. Asono lw'oliyimirira mu maaso ga Katonda okuwa engeri gye wakolamu ebintu Katonda byakukwasa ogenda kunnyonnyola ki? Nze era kyovulaba era wajuzi nga babikwata nga byogedde nga babiteeka ku social media n'ebirala. Nze kyenjogera nkitegedde nga tonnaba kuvuma abantu balala bonna balidde ssente naawe owusa okuweeteke onoonyegwa woobulidde. Tuyombye ne twogera ebintu bingi naye nga teri yeekuba mu ttooki. Lumu nali ntambula ne musajja wange oyo nga tutambula okukola emirimu ne tusanga omukazi atunda ettooki yagasuubudde amatooke batuppa okuva lwe baagavudde eri. Abagatikkula bonna buli ttooke bali wagula. Abali wagula nabo balina layisinsi ey'okuwagula. Mumbuulire mmwe mubimanya ab'e Matugga balina layisinsi. Aliwo mukyala Ssemutowa abeera wali museseri n'alaba balina layisinsi ey'okuwagula amato. Naye ssebo nabo bateeka wali entuumu ne batuguza ne bagamba ogwo omusaala gwabwe ate nga babasa ate ne bajja mu kyaki nabo ne basinza nabo ne bafuma ababbi abali mu gavumenti nga nabo babba matooka. Naye abo kati nali mbasonyiye nga mbayizi nti ndowooza enkola. Naye nasangira ddala omukyala ng'ate ali ku kitooke bw'akeera okutunda agenda nga buli limu ajjamu omunwe nanyeena eguddawo afune yiye gy'anaalya gonna ne gaddawo. Kati olwo wajjako egyo nze bwengula bwaga nti 3 tomugaa nti kwabuzeeko ebiri bwentyo bwe nditunda. Naye oyo mu kuvuma ababbi wali otudde wansi n'osiriikira noga naye Mukama bwe ndiyimirira mu maaso ga Katonda ku biwandiiko bino nga ndi mukulembeze wa byamwoyo. Okimanyi tulina abantu abatamanyi nti babbi ng'akola omulimu mu linnya lya muntu mulala naye ng'afuna omusaala mu linnya lya muntu mulala. Eriyo abantu abamu nga bw'omuyita erinnya ku mulimu tayitaba kubanga eri tebakiwuliranga nako nti ye namuso, tebakiwuliranga nako. Tebalinamu namuso, balina mukasifu. Ripoota yafuna ya muntu muki yerabidde nti olunaku lujja kutuuka ayimirire mu maaso gaani? Mwe spiritual leaders, accountability y'ekkanisa tugenda giwa Katonda. Nali mbadde mu church ne tutuula mu church yonna neekunkumuka ngenda okulaba nga mmeze envi. Kati sifaayo sanditegedde ku mulembe guno kuba saawula oba kiki, naye nali nezange zaali za black ngenda okugira mbwenti nga bonna mpumbu mu church ngenda okulaba nga ne munnange ninga tate banaibiro tubivuddewa egyo emiti baleeta mito ani yagireta omukadde omukulu anti musalamala. Omukadde omukulu muki? Kati omukadde omukulu ng'ate musalamala ekimusaza emiti n'agireeta n'agiguza ekkanisa ssente za Mukama ne zikola zitya? Ono webusita kyagamba nti lumu ngenda kuyimirira owe accountability mu maaso gaani? Ga Katonda. Ssente za Mukama, essente ziweebwa abantu abanaku abatirika n'amasira n'omusaayi and joke around. N'ofuuka obusalamala onosalamala n'otuleetera miti mito. Lumu nagenda ku church ne tugiggulawo ng'ekkanisa enyirira bulungi gamba bati gonna mamyufu wege. Tugenda okuddayo genda okubuuza ku baawo ng'ate gatandise okufuuka langi. Gavaako ekikekempe, gavaako ekikakapa, gavaako ekiri tugenda okulunja naye kyajja kitiya kampuni eyinza ekyokola nti oyo reject gaali mafu. Ani yagula? Ne bamwogera omu ku bakulembeze kadde wa kkanisa. Yamanya teyamanya nti yamanya ddala gwe baali bagatadde mu ekkanisa ne yatubulira nti nguze amafuta yagula amazima ga Katonda mugufiira mu kitooke kyagwe nyaŋŋanya layira. Mukadde gwe mukulembeze gwe si bakadde bwe bakola ebintu bino. Abantu bangi ne ssente za Mukama bazizannyisa olwatuuka
ng'ababalirizi b'ebitabo bajja ne lisiiti yaabwe nga bw'onoga ndi lisiiti 157 naye nga bagyebuunya ng'eva eri ku bulabirizi erimu siringi 5. bagenda okwetegereza nga lisiiti eyo erina muganda waayo muno kopi. Kigenda okwetegerezebwa ng'omuwi eyawa ssente zino alina lisiiti original eriko emitwalo 5. mu kitabo ekyasigala ziri 5. mu kiri ku bulabirizi ziri 5. lisiiti lwaki egenda ekyukakyuka? Ani agikyusakyusa? Somebody is talking around with God's money. Ku bulabirizi ono omuwi musanyufu yawaayo emeka? Ow'ekkanisa ate n'omusoba naye mumativu w'oluganda yawa 5. ekiteka waatuukayo emeka? 5. Ani azanyisa zero biyenje Messi? Natuukako mu kkanisa emu nga bayomba babuuza kiki ekyaba ku ssente zaffe. Lwaki ssente bagenda okufuna ku lipoota okuva mu banki nga ssente ezimu zaweebwayo ku Monday, endala ku Wednesday, endala ku Friday? Ekibuuzo ekijja mu audit, batunda ki? Mbadde nga ssente zonna zijja ku Saturday ne baleera tuba tulese $2.5 million. Lwaki 7 yagenda ku Monday? Lwaki 5 gagenda ku Wednesday? Lwaki 2 gajja ku Friday? Mulowooza zaali zibadde ki? Kukeerewa? Baani abazisuubuza? Ono kyabuuza bannange bwe ndiyimira maaso ga Katonda nze yayitwa ndiwoza ki? Kati nze ndese byakulabirako ebyo naye kyaliyo bingi. Personal accountability. Katonda yakukwasa ekkanisa ogirabiridde ekula. Awo lwatu oluganda omu nga bamuwa kkanisa kugikulembera yali ye mubuulizi nga ffe agenda okulaba nga abakristaayo bagenda baggwamu. Kyava agenda ew'omulabirizi n'amugamba, Sebo Bishop, nsaba transfer wano kanveewo, abantu baweddemu, mpaayo endala. Ko omulabirizi ogikole ki? Omaze okusuula eno tukwongera endala naye ekole ki? Beeramu eyo paka lwe baliggwamu osigalemu wekka. Gwe bawa kampani gwe gwenjogera naawe bakuwa kampani eyo nga yenkana kyetambula. Halo, ekkanisa gye bakukwasa etambula, youth department etambula, women ministry etambula. Singa okoze register olabawo progress, waliwo ekigenda mu maaso, waliwo okukula, kampani ye ekula, ekitongole kyo kikula. Ako kalowoozeeko. Okalowoozeeko. Omukulembeze by'omwoyo ateekwa buteekwa kubanga amanyi nti accountability agenda giwaani bannaye Katonda. Ekirala, another point eyokusatu, omukulembeze w'ebyomwoyo ye bw'aba akola emirimu gye agoberera oyo eyamutuma by'ayagala. He works from God's agenda. Tayiya. Nsomera mu Yokaana 4:3 mpulire. 4:3 agamba atya? 4:3 agamba Yesu n'abagamba nti atya? Ekyokulya kyange kwe kukola eyantuma by'ayagala n'okutuukiriza omulimu gwe. Omulimu gwange kukola eyantuma byakola ki? N'okutuukiriza omuki? Oyo Yesu eyantuma by'ayagala. Njagala kubasaba abakadde b'amakanisa mwenna n'abakulembeze ba dinkoni, ba bukyala, bavubuka, manya Katonda by'ayagala okole mu kitongole ekyo era by'oba otuukiriza.
ekimu ku bintu by'osuubirwa okutuukiriza kwe kukola kyonna ekisoboka abantu okubakyusa okubaggya mu mbeera gy'obasanzeemu obatwale Katonda gy'akola ki gy'ayagala. Olwatu nga ngenda kusabira mu kkanisa emu naye nembuuzabuuza bino byembuuzabuuza wabweru kyenva mbuuza omukyala nti gwe mukyalaani katulowooza erinnya timutagubya teeba buteebi kubanga saagala kubuulira liri naagamba nze mukyala Mutagubya. Kati ate oluvannyuma nensanga omwami muvubuka nimuga nti gwanize Mutagubya. Nimugamba omwami Mutagubya wawasa apasa sinabasa ndikuyise naawe siwasanga aho tonaba nti mukwaya ndabyemu omuntu eyita mukyala Mutagubya. Mutagubya yegwe yafumbirwa mulala oba yegwe yawange nemugamba wamuwasa ddi kubanga nze mbadde wano nga ndi kumpi nnyo wano sijjukira kugendako wala kumalayo bbanga naye wamuwasa otya nga sitegedde ndi sinaba tonnaba kumuwasa naye mubeera naye ye era muyimba naye ye kyakikwaya nenzira wabbali nempita omukadde owange Mutagubya yawasa tonnaba naye okimanyi nti alina omukazi babeera naye naye tebannaba kugattibwa. Wakkiriza otya omuntu n'aleeta omukazi n'amuleeta ate ne bayimba naye ne mukwaya kyakikwaya nga bali awo era batudde mu kifo ky'abayimbi. Owange nange bannema omukulu wa kwaya nayogera naye n'agamba nti tayinza kumuleka kusuma muntu oyo yamweremezaako. Si gwe mukadde omukulu yenze walemwa nentambula nengenda ndaba omukulu wa kwaya owaayi Mutagubya yawasa tannaba alina omukazi abeera naye ye wamuleeta otya bayimbe musumba ensonga zabe tuzikolako mwe baani ensonga za church member zikolwako mwe abayimbi banne tuzikolako muzituusizaawa tetunaba nangamba musumba omanyi ekyatuteekesa omuntu oyo mu kwaya ekyatulemesa okubaako kyetubikolako eddoboozi eryo lyali litubonyaabonyeza ebbanga bwe twafuna aliyimba netugamba nti tulibitereeza oluvannyuma eva mugamba nti yimirira wano omukulu wa kwaya nempita omukadde nimbagamba stop abusing people's brain. Abantu bano mubalowoozesa nti bayimiridde bulungi mubalowoozesa nti bakola kituufu. You are exploiting them to give you good music yet they are sinning before you and you don't care as spiritual leaders. How dare you do this? Mwete mumanyi nti bano Bible eri clear amanyi waliwo ebintu bimetetaga galubindi. You don't need a microscope. You don't need towetaga consulting encyclopedia oba dictionary kumanya Bible eri clear. Abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Period. Do we need to go around asking bano bakaba babenzi bakaba tukole question tugende nga tubuuza mu church? You are protecting the image of the church by destroying the image of the church. Ndi mutuufu okwekamwa basse babakadde mmwe ab'amakwaya mmwe abatudde mu kkanisa mugenda kuvunaanwa omusango gw'okuleka abantu mu kwonoona. As spiritual leaders, you are supposed to give spiritual guidance. Ekkanisa abantu bebakolakola ebintu ebitaliimu kitegeeza nti mmwe abaliwo temulina makulu mu bifo ebyo. Soma Kyabalamuzi 17:6. Soma mangu nnyo.
abeera judges 17:6 munaku ezo nga tewali kabaka mu Isirayiri, tewali kabaka, buli muntu yakolanga ekyabanga mu maaso ge ye ekirungi. kasita abantu bakola ye kyalabanga ekiki, kitegeeza tewali kabaka, tewali liida, tewali alaba. bawasanga bakola ki, bafumbirwanga bakola ki, bavaayo ne bajja mukwaya ne bakoyimba ne baweereza mu church. Tewali liida, bigamba tewali alaba. Lumu kamategeezi Katonda nsomera Samwiri ekisooka 3:13. Samwiri ekisooka 3:13 owulire ebigambo ebimu ebiruma. Kubanga namugamba nga ndisalira ennyumba ye omusango ogw'ennaku zonna olw'obutali butuukirivu bwe. Yamanya kubanga batabani be beereetako ekikolimo ye n'atabaziyiza. Katonda kiki kyasunguwalira Eri? Katonda asunguwalira Eri kubanga yayenda, yabba, yawaayiriza, yakola ki? Yamanya ekyamu ekikolebwa abaana be na kyogere ako kosomya akasemayo kenjagala n'atabaziyiza. I want to warn you, church members. People are sinning directly in the church and the church is silent. N'atabaziyiza. Mwe abakulembeze mu by'omwoyo muleme kuleka bantu bende babe bakole be baagala ne tutuula n'omuntu mu church ng'awunya omwenge. Buli muntu ogenda okulaba ng'onaasitukawo, ogenda okulaba ng'onaasitukawo, ogenda okulaba ng'onaasitukawo bonna ne baga lakali awunya omwenge, baayiiridde muyiire. Ne tubulwayo alumba Zaakayo kumugamba nti owange waguyiseeko buyisi, waseeredde n'ogugwamu. Naye nga bonna bagamba muntu mukulu. Abasimba balimba bamanyi. Kati omuntu awunyira ssanga ebivumo babivuma Kato ow'e Matugga, atuule Matugga. Tatuulangako na Zaakayo oyo tamanyi nti awunya omwenge. Omukyala asirise, abaana basirise, naye mwami n'omukyala bonna b'ofiisa mu kyaki. Lumu nabuuza omukyala nga azze okumbuulira ebyo by'omwami we byakola. Ne mubuuza ekibuuzo kyali teyeetegekedde ng'awaaba. Ne mugamba nti naye I just seem to remember nti omusajja ono mukadde wa kkanisa. True false nti mukadde. I also think that you're one of the church officers. True false. I am. How come? Erinnya lye baliita ndiyitamu mu bantu be baalonda mu church. Nagera ate nga nange mu kakiiko akalonzi nalimu. Kati aleesera avuye mu kakiiko akalonzi. Balonda banywa omwenge ng'akola atya? Alina abakazi abalala ng'akola atya? Abantu abamu kyakola agandi okuyamba omusajja wankanda bekyamaani mu kyama mu kamera wange. Sisaagala kunjogerako nnyo. Naye oweewange kati ayinayo abaana. Naye tonsuula mu kati ono asasula okubonaabona n'edduniya, ye n'abonaabona n'edduniya bwakireeta. Naye abantu bangi bazikiriza babbaabwe, bakyala baabwe, baganda baabwe n'emikwano gyabwe. Omuntu ataziyiza bubi Katonda amulaba nga mulabe wa kkanisa. Spiritual leaders abataziyiza bubi kabube bw'abaana bo. Nze Katonda tanvunaana baana bange bye bakola, naawe takuvunaana until nga tokoze kitundu kyo.
bakukola ekitundu kyo. Nina omuntu omu nga mukulembeze mu kkanisa ng'akkiriza mutabani we ku Ssabbiiti ateekako ziredi eziyimbaawo n'ayingiza abawala nagaye muntu mukulu aneesalirawo. Kasita omuntu aba ng'asuula mu nnyumba eyange eyani ate eyo topiki ndala. Ate gwemperera sukulu fees nayo topiki nki. Sirina buyinza bugaana mwana wankola byayagala abikolerewa. 1 spiritual leader nga muyingiza abawala mutekako omuziki ku Ssabbiiti bwe tugenda mu kyakya tetugenda kulwana bulwanyi naye era kikole bwe kigaana bugaanyi. Waliwo Bayibuli egamba nti okuzibikiza kwekumanyibwe nga abantu bonna bagenda naye owooluganda yakola ekiki yakola ekitundu kye. Ono agambye n'atabaziiza. Kiki kyokoze nga spiritual leader? Okuziiza abaana bo okwambala bwe batyo, okuziiza abaana bo okukola ebyo bye bakola. Kiki kyokoze okuziiza embeera eyo? Kiki kyokoze? Kiki kyokoze mu kkanisa yo okuziiza abalima amayirungi? Oba kasitoma ebitundu bye-10 bijja ng'olaaza. Se basoma nkwongere Exodus 32. Kikikyo iwe gisomyeyo? Soma luli wasomesa mwere kisooka? Ya. Wasome ki? Samuel ekisooka 3:13. Kati soma Exodus yekuva 3:2 3:2 Musa n'agamba Alooni, abantu bano bakukola kiggwe n'okuleeta n'obaleetako okwonoona okunene. Bakukola ki? You keep quiet. Ne basinza ennyana ne bajjako empeta n'ozikolamu ennyana. Bakukola ki okubalekera akabi? Abange bakadde bamakanisa n'abakulembeze mwenna abantu bakukola ki okubaleka mu bwenzi, mu bubbi, mu kuwayiriza nga tobasemberedde, nga tobanenyeza? Bakukola ki? Fe abasajja naffe tubanga bakyala singa zipu esumulukuse n'enzija ewuwo nenjogera naawe netunyumya n'oseka nonkoonamu oti, neŋŋenda ew'omukyalo netunyumya naye nankoonamu ati, neŋŋenda ew'omukyalo nga ne mukadde nga zikuteteredde, nentegeera nga kyekyabadde kisesa bano abaasoose. Mbaagala mbakyawa. Lwaki mbakyawa? Tebanda ne baseka buki? Mwe abakulembeze ab'ebyomwoyo abantu bakukola ki? Abavubuka ne mutabakyalira, abawala ne mutabakyalira, ne mutabanenya, ne mutabatuuza mu kafubo mu abakyala mutuuze abawala mubayigirize neeyisa y'ekiwala nga tebannafumbirwa. People are making mistakes. When you are here, you have gone through some of those mistakes and you can correct them, but you are keeping quiet. Bakukola ki? Abantu babakola ki abalinzi bano abali mu kyaki? Naye nze sigambye nti bonna be munaalabula bajja kutereera. Naye nze njagala kimu, tukole kiri Katonda kyeyagamba Isirayiri. Yagamba Isirayiri aba muntu yandibadde akutte na mu nsawo, yamugamba nti kyenandikoze kyesaakola. Nasimba olusuku luno nendiwa space, naleeta ensigo namu, naleeta ebigimusa, nalufukirira, nalussaako lukomera. Bwe lwatuuka okubala lwabala ya mu nsiko. What could I do? What could I do? Olwokuba sikirina kanzije kuno lukomera n'embizi zirulye. Nze njagala nnyo nze Samwiri naawe nkikusiige tukole ekitundu kyaffe mu kkanisa ya Kristo. Abantu bo bajjaga kubanga mulembe mujjemu, naye nze nange nkwate mu nsawo ŋŋambe nandikoze eki. Naye singa kijja nti tewamunyega,
singa kijja nti guwa muweddembe aba mumanyi n'okutumbula abakazi genda naawe weeyagale ku olowooza abo bo babeererawo abantu abamu bakwanira muffe basumba bakwanira mu bakadde abalala niwandiikiriza olowooza abo tebakwana kwana bibyo totwekipaatirako kwana bibyo bwe bakuganda bakugandeka kukwanira mufu abange abantu bakukola ki abaana bo bakola ki nga n'omwana totuulanga omwana lumu yagabanaga thank you for that means I've never been helped by my mother I've never had her voice bakukola ki abaana guwa bazaala tobanyega ab'ekkanisa bebakuwadde bakola emintu obalaba batambula ekiro abawalenzi n'abawala you are not helping them mbasaba mmwe ba spiritual leaders omulimu gwammwe muli bakalabalaba muyambe abantu bwe mulaba abatanalongoosa bufumbo mubayambe tebamanyi balowooza nti obufumbo bwa gavumenti balowooza nti ffe tuyinza kukola ebyo oliyambuza adamu ne kaaba bagattirawa 1 2 reception yali luddawa 3 emugamba laba endongo eno konza okakasa tewaliro n'agamba nze lwendezuula olunyiriri mu bayibuli lugamba nti waliyo okugatta ngabangatta konze kiddamu ogwokubiri konze kiddamu ogwokusatu n'akiddamu nendo bikula nga Yesu agamba abafalisaayo temumanyi ng'oyo yabakola olubereberye yakola omusajja n'omukazi era n'abagamba nti musajja anavanika kitawe neyegatta n'ennyina ne babeera omubiri gumu kale Katonda kiyagatta awamu omuntu yenna takigiranga ki okirabye ekyo ani ayogera Yesu baani be yali ayogeddeko nti eyabakola omusajja no yali ayogera ku baani bano Adamu ne Kaaba lwaki akose kiga nti Katonda kiyagira ki ye bw'oŋŋamba nti reception yali luddawa mu magezi golowooza nti munyonyo ani munyonyo wali wembeera wasinga olusikwadeni kale mpantya n'obwongo obwo omuntu bw'alowooza nti obutaala bwe munyonyo reception yali munyonyo nonnaga nti reception ya Adamu ne Kawa yali ludawa mu lusikwadeni gwe n'olowooza nti munyonyo wali beta ntegeerayo nti naawe yeetaaga kuyongerako magezi is munyonyo better than olusikwadeni hawukani munyonyo lumu omusajja omu yaŋŋamba mutabani wange namugjeeyo mu Amerika ajja bakolereko ku mbaga ez'ebbeeyi nga bezibeera mu Amerika konze agitaddewa agitadde munyonyo mulabe ku mbaga ez'ebbeeyi ne mubuuza nti munyonyo kiri Texas munyonyo kiriwa munyonyo abange kiri luddawo okolera embaga emunyonyo noga nti okoze embaga zetutalabangako gwosooseewo ne mugamba kiki tutalabangako wano munsi tolina kintu kyosobola tukolerawo n'otumagalaza kiringa mu abaganya okugattibwa abantu bamubaganya okugattibwa kubanga balinda bakola ebitiisa otiisaani kale nze Kajoba kyantiisa ki ekisooka ogenda kutuwa pepusi mupya kooko mupya fanta mupya kikyogenda okuleeta ekipya ffe toyina kipya kubanga nze nywedde mbadde ku mbaga sirabanga yatugabula Uganda lefuzi neza soda bonna baleeta buno obw'olukumi toyina kyogenda kiki ekipya kyogenda okutugabula what is that mwe mwali mufunyeyo ekipya ku mbaga yemugenda ne mugamba ntife okugamba nti kola embaga oteze enkolayo ne Katonda tukuyamba buyambi ate naffe abajja ku mbagayo tukuyamba buyambi tetulina kyetugyetaaza mwe abavubuka kambalabule toyina kyogenda tugabula ku mbaga kitumagalaza kiki nze mbeera kireka nompita okujja ku mbaga nga nvuga kuva kireka nezijja ku reception eri wano wano bayitawo nkoma n'okolera reception wano twagatta najja n'akumi ate reception eri wano soda noba akacupa kati siringi 10 lutya ndi musiru nnyo okuva ekireka okujja okunywa soda ow'olukumi nga munywere sanga obwo mu economics mba ntegeera nvuze kuva luddawa kireka
nentekamu amafuta mu mmotoka nenkuwa time nenzijja nywa ekipa ya soda ey'olukumi mbunzizise okulya embaga yo. Nze okujja ku mbaga yo, we are coming here to celebrate with you. Nsobola okubeera eko olwo nendagiriza soda yenna ate bwe mbiragiriza sente zinandigiddemu ene nez'amafuta zokka nempitamu awo chaps nenga mukyala netukoona bintu byaffe balitaali naye tujja wano lwakuyamba kubanga tukwagala buki bannaye bwagezi ekikyogenda okutuyamba fe tukugamba okuli ekituufu olinga ng'embuzi ewalira ate bekatuuka ku muddo ne kalya otukanyako ki abamu bali awo nti nze wadde omusajja sinaba tulina bagenda kwanjula naye namutwala yeeka bamumanyi batya anti agenda n'aziika kitaffe ng'ojerega mwabafumbirwa abasajja ab'okuziika. Muyambe abantu mubategeeze nti ogatta kiyamba bo okutereera mu maaso ga Katonda. Aleluya. Ate kiyamba bo ne mu mateeka. Natuula mu kanisa olulala n'ensirika bwene omukyala yajja akaaba n'agamba musumba kino kyentuuseeko omwami wange yafudde accident wali manga mu kkoona. Oweewo ne tumala kati kiki ekyeddako kuziika naye n'okuziika ate omulamu bakututa eno ate bakoze batya nembuuza ekibuuza muli bagatte pastor need bakwanjula tetunaba kati ku bino oyagala tukole ki ekanisa eyingirewo ku kiruwa tebanjulanga si bagatte nemugamba munyanyinazi tukoleyo omukolo gumu kkiriza ofukamire wano tusabe ebirala tubirekere Katonda kubanga izeka bali babaagadde okuwa balikola ki bali tebakifuddeeko tukireke okumanya nabali baali bayaayi n'ekitanda baakitwala n'omufaliso naye ng'ekkanisa terina weetandikira tewagiwa mandeeti okukutaasa. Muyambe abantu mubayigirize emisomo egimu balage ekituufu kye basaanidde okukola nti obufumbo buyamba bo. Abatamu amaka gabe gafudde lwakubanga tebamanyi how to handle. Abamu balemeddwa okuwasa tebamanyi bakwana batya bagaana batya nga bakukwana. Okiba nti n'okugaana nga bakukwana abawala bano tebamanyi kugaana bulungi bayomba buyombi tomanyiira tonesipata agwanisa na kalamu myufu capital letters ate naadiba bassebo ne banyabo. Spiritual leader atunulira ggulu obulamu bwe bwonna, atunulira bw'ayamba ekkanisa ye yamukwasibwa. Exodus 18:15. I'm winding up. My time is up now. Kyasobola kusuka. Exodus 18:15 nsomera mutulire. Gamba. Musa n'agamba mukoddomi we nti ndiki kubanga abantu bajja gye ndi okumbuuza Katonda. Okubuuza. Musa n'agamba mukoddomi we nti kubanga abantu bajja gye ndi okubuuza Katonda. Yamubuuza lwaki gwe oyimiridde olunaku lwonna n'agamba nkubuulire abantu ekibaleeta gye ndi kubuuza ani? Nsabira abakulembeze b'e Matugga, spiritual leaders mwenna abali wano, eriyo abantu abajja gy'oli nga balina bye babuuza ku Katonda nga babibuuza ggwe. Bw'obanga tobalaba ng'omanya baazuula nti tobimanyi. Kanziremu. Musa agambye atya nti abantu ekibaleeta kubuuza byani? Naye gwe nze omusajja muyanjigiriza ekintu, musajja mukulu yaŋŋandi bw'olabanga abantu tebajja gy'oli kwebuuzaako bya kintu kikulu bya Katonda nga bamanyi nti tobimanyi. Abantu nabo bagezi bamanya nti gwomanyi bya development, bakubuuza bya development, bya bidongo bya bidongo.
ate nansomesa ekira ndi bwolabanga abantu b'ekyalo tebakwesiga community ng'omanya nti tonnaba kutuuka ku busumba bwennyini. Omukadde omutuufu akoze obukadde obulungi n'ab'ekyalo bajja n'obakolera n'ebiraamu. Abantu bajja gyendi okubuuza Katonda, muwala gwe mukyala gwe eriyo kasita olaba nga abakujja okwebuuzako baagala kunooba bunoobi ng'omanya bamanyi oli kakensa, baagala kujjamu mbuto nga topiki ze baleeta za kujjamu mbuto baamagamaga nga wakuulamu embuto sometime oba olina gwewaako magezi agajjamu embuto. Olaba nga abantu bakwebuuzako eby'ekirogo nandigenzeewa nti ntwetwe ng'omanya nti ono entwetwe yagendayo dda. Spiritual leaders, kankutegeze, tobeeranga ku page yemu n'abantu b'okulembera. You should never be. You must be above them. Above them. Bo basumagira tosumagira. Tebamanyi Bayibuli gwogimanyi. Tebamanyi muwabonabbi gwomanyi. Tebamanyi kyakimanyi gwogimanyi. A spiritual leader ateekwa kubanga abasukkako kumanya awo lwatu. Ng'ekibiina ky'abakadde walimu n'abakyala bazze mu ofisi yange nga bazze kuyomba. Kubanga ekitulese kubanga abasumba bano tebamanyi na nkola ya kkanisa. Konze baakoze eki? Balowooza nti business meeting nkulu nnyo okusinga ku church board. Konze kiki kyotegeeza? Mutegeeza naye tutuulanga church board twayise ekiteeso ekikwatagana n'ekintu ekyo, naye kati ate bo bakiyisaamu olugaayo nga baga nti business meeting yakigaana. Kiki ekisinga obukulu? Mulabirizi kiddemu. Church board ne business meeting kiriwo ekisinga obukulu. Ne mbagamba nga sinaddamu ekyo, kiriwo ekironda kinaakyo. Ne baga nti kiruwa ekironda kinnaakyo. Kuba nategeera ndi bamemba ba church board. Ne baga nti business meeting eronda church board. Kati olwo kitegeeza kiriwo ekikulu. Konze naye kati kambasabire muddeeyo mulowooze ku ekyo ekibuuzo kyokka munadda nga mmaze okufuna ansa nga ntyo basale kubanga mu mateeka omuntu omukulu tasingwa musango. Nga baakayanidde mu kkanisa ne bayomba ne bagenda ne ku poliisi naye ng'ekibakayanya bagamba nti bano babagamba nti business meeting yakola bweti, ono bano bagamba church board yakola bweti. Temulina buyinza buyisaamu lugayo church board. Bano bagamba business meeting ensinga obukulu. Naye bw'obanga oli mukadde wa kkanisa oba mukulembeze nga naawe oli ku level y'obutamanya na church manual na nkola ya kkanisa tunaaluyita waawo. Njagala kubasaba mujjule okumanya. Soma Bayibuli, soma omwoyo w'obunnabbi, soma church manual. Ate soma n'amateeka agafuga eggwanga mw'oli nago gamanye. Nali mu meeting emu ngenda ku kituuti nga bano bamperekera. Soma musuma sokoleke tumale okulanga ekirango ky'embaga kino. Batulumayo awasanna batulumayo musooka abana musooke nga bananga zonna zijja kuba ennaku z'omwezi bweziti nga bateekawo ennaku z'omwezi. Kino kyekiranga ekisooka. Alina ensonga y'amazima agyogere bwe togyogere osekanga basirisi. Ng'amala ng'ambuulira nga tudda kulya ekyamisana nga tuddamu lwaggulu nga kati bwe tuddamu sookoleke. Batulumayo nalina batulumayo musooke nena musooke balanga embaga zijja kubawo. Kino kyekiranga ekyokubiri. Ate era saalabuka olwali lwa Saturday ku Sunday. Musooke nena musooke batulumayo na batulumayo. Kino kyekiranga ekyokusatu era kyekisembayo. Oluvannyuma bino musirikanga busirisi ennaku zonna. Kyenva nkwata olugane mugamba kino ekirango okijja mu ofiisi ki ey'ebirango. Oli mukadde wa kkanisa toli? Ndi mukadde wa kkanisa. Kulira ebyamaka wano. Anzigireyo cepe. Ne mugamba nno munnange ajja kukusibira bwereere. Ate musumba kiki? Ffe bulijjo mu ka meeting bwe tukola
Tulanga ebirango bisatu. Ate ebirango bigamba bisatu era ffe nakalanga bisatu era biweddeyo. Ne mugamba taata. Etteeka ligamba kulanga nnaku 2 mu lumu so si mirundi. Tulanga ebirango 4. Mpozi mwabikyusa nnaku zino. Birango 4 bitya. Konzi tulanga sabbiiti 4 bulyoke tukole ennaku 2 mu lumu. Konzi katuddeyo mu nasale leeta obuti. Bw'olanga nga lumu ekiranga ekisooka sabbiiti eddako zibaawo nga mmeka. Nga 8 n'olanga ekyokubiri n'okati guno gwe mulundi ogwokubiri ze ennaku ziba mmeka ze waakalangira. Bye ebirango 2 n'ennaku zo ziri mmeka? 7. Bwe nnanga ekyokusatu kyokomyeko gwe kyoyagala okukomako nga 10 na mmeka? Nga 15. Kyo kyakusatu ze ennaku ziba mmeka? 14 oba 15? 14. Etteeka ligamba 2 mu lumu. Olina okulanga ne ku sabbiiti ekola ki? N'okola 4. Bw'omala okulanga sabbiiti 4 ogatta any other day. Ne kakutaana n'ogatta omuntu wakati wano osobola omugatta nga tebakutegedde. N'etteeka ne likukwata. Buno si bufumbo. Neffe bulijjo bwe tukolako nze sifaayo kye mbadde mukola. Church leaders must know amateeka. Church leaders must know culture of the place. Church leaders, waliwo ebintu very basic era musumba wuno kasanyogedde waali mwetaaga okukola seminars eziyiga basics okumanya ebimuteekeddwa okumanya ebiri mu mateeka ebiri mu nkola eya bulijjo. Kasita obeera omukulembeze nga ate tomanyi. Esisomesa era omusumba namugambye eri emisomo gye sisomesa egina mukadde akola gino emirimu akola gino ebyo byabano ondala yajja wano okukola ebyo asobola n'okwesomba banne naye nze nsomesa spiritual leadership. Bw'otookola ebyo ojja kuba toyambye ekkanisa tojja nagituusa mu ggulu naye ekibi ennyo naawe ejja kukulemesa okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ekyo kiddira eri emeka abagandi mukama atusaasire tukulembere ekkanisa tugituuse mu ggulu. Muli neegomba olunaku etulituuka mu ggulu. Omusajja omu yagamba neegomba okutuuka mu ggulu nensangayo omukyala wange naye nze njagala oyongereko nti neegomba okutuuka mu ggulu nendabayo bakyakimemba benakoleranga nabo omulimu. Omusajja ono Damian yeegomba atuuke mu ggulu alabe ku bantu beyabuulirangamu enjiri. Mwe abakyala muyambe mukyala munnammwe alina ebizibu mumusabire temumugeya naye mumusabire mumuwagire temumuwagira mu kwonoona nedda. Abavubuka mubayambe mubataasi mubasomesa emisomo egibayamba okuva mu bubi. Abakadde b'ekkanisa mwe mutuulidde omulimu ogusinga obunene. Ekkanisa tesobola kubeetooloola n'ebasukka. Lwaki ezo statement n'enzigalawo? Simanyi oba naazira wano zirawo. Ekkanisa tesobola kusukka mukwano gwange. Kola kyonna ekisoboka ekkanisa esobole okugenda mu maaso. Esobole okugenda mu maaso. Yes. Uliriza bino. You can never build a church higher than your ability to lead the people. You can never build a church higher than your ability to lead the people. You can never lead the people to a level higher than you are personally. Ekkanisa tesobola kusukka. Bw'onooba omuyombi ejja kuba nnyombi. Lumu twalina ekkanisa nga agikulembera awoggana nnyo. Nga n'ekkanisa ewoggana. Mina, hallelujah, hallelujah. Yes, you are preaching. Tell them, hallelujah. Ekkanisa yogera nnyo. Etula mu kigo ndugamba nti tumukyuse tumugye mu kanisa eno akifudde yakiralu nnyo. Netumutwala munda. Ne baleeta omuwombe efaale. Mwalisi waki. Ate oli bwe yawogganira liggi yalaga. Ke bonna bakajja atunu nga kitegeeza ekkanisa etambulira ku muki ku mukulembeze. Era ffe bwe tutambula ng'abasumba bakoze omulimu. Obusanyufu bw'omukulembeze w'ekkanisa bwe busanyufu bw'abakyaki mmemba. Genda ne mu maka. Obukoddo bw'omwami bukwata omukyala n'abaana.
kubanga omukyala atya okuwaayo ng'ate omwami tagize eki abadde bagira ne basirikiraawo bonna ne bagamba ku Yesu Kristo mukama waffe. Amaanyi agakola ebintu gava mu ono. Everything rises and falls on leadership, Maxwell bw'agamba. Ekkanisa baba gwagikulembera tuwaayo ebitundu bya 10 tejja kuwaayo. Tewagira ddwaliro kireka Adventist hospital tojja kuwaayo. Lumu kyovala mu kanisa nali nkubiza olukiiko. Omuntu omu n'awanika omukono n'agamba nti oyo omukadde tumukooye mu kkanisa yaffe tetujja kumulonda leero. Konze lwaki yagizizze mabega. Mule tusonda ssente z'okukola omukolo batusaza mulabizi oba saabalabizi yaleeta butungulu na nnyaanya. Omunnyo nze nja oguleeta omunnyo gw'olukumi. Kati gw'omukadde bw'oleesa omunnyo n'obutungulu kati bana abalala baliti ki? Wuliriza kyensoma. Agamba etosobola ekkanisa tesobola kukuyisa ggwe agikola ki? Agikulembera. Gwe bw'onootereera n'obeera musanyufu ekkanisa ejja kusanyufu. Bw'onooba mugabi ejja kugaba. Bw'onoobeera wa mwoyo ejja kubeera ya mwoyo. Mukama atuwa omukisa. Yesu Kristo mukama waffe. Mpadde dakika 5 zokka eri alina ekibuuzo. Mu ebyo bye njogeddeko tombuuza bya Arsenal. Sibiyogeddeeko. Ku by'ekkanisa bwe bayi ekibuuzo kyonna kyagala okubuuza nga nsobola okukiddamu naawe oteebereza nga nkisobola. Naye kisobola tokimbuuza. Kyakabinza okuvaano nga sizzeemu ku bibuuzo byammwe. Mu ebyo bye njogedde kale n'ebikwata ku kkanisa mu bulabirizi buno bwa St. Augustine Conference bibanga byangu. Kazindaalo kawo omuntu bw'aba gy'ali sebo kati gw'oba olonda abantu 5 bokka buli kimu nkyuddira mu ddakiika emu tobuuza ekisuka eddakiika. Neeyanza nnyo ssebo neeyanzeege byo by'otuyigiriza. Nze nfunyemu okusoomoozebwa ku lw'ebyo okuyamba bannaffe. Waliwo ayinza okutuusaako obuzibu bwe bw'alina n'akugamba naye toyogera. Nkwegayidde kino kyama. Nsaba okuntereezaamu nnyinza muyamba ntya kuba mpulidde nga kinkutteko nti kisigala gye ndi nga ntegedde omuntu obuzibu bw'alina nsimuyamba. Naye agambye tokyogera tobuulira abakadde kisirikiro kibeere kyama. Tuyinza tutya okuyamba omuntu oyo? Toyanza nnyo musumba. Okusoomoozebwa kuli mu Sabbath School. Bayinza okwesanga nti bamemba bonna abalimu balina bannaabwe be babeera nabo naye nga si bagatte. Obuweereza bw'ekkanisa nga buli wala n'ogenda okuweerezaayo ng'omukadde ogenda okutuukayo nga membership kyenkana 100 ku 100 bonna bali mu mbeera bwe batyo beekulula n'abalala ne bakulula bannaabwe. Olwo kikola otya? Neeyanziza nnyo kumpa akakisa kano. Nabukalu Jane nga ndi wa mu kkanisa ekitundu SDA. Nfunye okusoomoozebwa. Musumba bw'agambye nti omuntu bw'olaba muweereza munno nga byakola tebiweesa Katonda kitiibwa n'otamugamba omusango guli ku ggwe. Abaweereza abasinga balondebwa mu makanisa nga bwe batyo baliko question mark. Kati nga nze muweereza munnaabwe nkola ntya? Neeyanziza nange bwe ntyo. So twebaza omulabirizi olw'okutubuulirira. Naye abalenzi oba abawala abazaaliddwa mu kkanisa olw'evvubuka ne yeesanga nga yeekoonye era agudde. Kino nkiteeka eri abawala. Agudde n'afuna okulabulwa, afunye olubuto n'okuzaala n'azaala. Naye nga n'omuntu gw'ali naye oba eyamusuula mutamiivu waddanga asigala asaba ne bbebi n'ajja naye. Naye n'omugamba nti munnaye tukoze tutya ku nsonga eno? Gw'olina okukyusa oli oba gw'olina okukyuka?
nanga kati sikyalina kyakkola naye ng'atajja n'asaba omusumba omuntu oyo tumuyamba tutya? Neyanza musumba nze Kabuuza Geoffrey empeereza mu kitongole ky'essomero lya Sabbiiti. Musumba watuyigiriza bulungi ku ky'okusitula okumanya kwaffe ng'abakulembeze. Naye musumba tulina okusoomoozebwa nti church policies zonna ezijja ezandibadde zituukira ddala ku local churches ne wansi yonna omukulembeze yenna ze yandibadde ategeera. Ebintu ebyo bibeera mu lulimi luzungu ebisinga obungi kuviira ddala ku church manual ne policies zonna ez'ebitongole nga ebyenjiri Sabbath school naki. Ate eno wansi abakulembeze abasinga obungi olulimi olwo lubakaluubirira nnyo. Kati musoma ne tusanga okusoomoozebwa mu ngeri y'okusitulamu okumanya kw'abakulembeze bannaffe wansi eyo. Musumba njagala mbuuza ekibuuzo. Teriyo ku nteekateeka okuva waggulu eyo okulaba nga ebiwandiiko ebyo bikyusibwa ne bituukagana ne biteekebwa mu lulimi Oluganda? Neyanza si. Okay. Kansooke n'ekyo. Enteekateeka ez'okukyusa ebiwandiiko okudda mu lulimi Oluganda oba ennimi endala wakati bw'oyogedde ku Luganda kitegeeza weetaaga olucapadola, weetaaga olwira, weetaaga obikyusa mu lulimi zonna ezitegereka mu buluteeso biki byonna bonna beetaaga. Olw'okubanga ekyo kirabikanga ekinyuma naye nga kikalubo. Enteekateeka weeziri naye tezinnaba kumatiza. Kye baasooka okusolovinga kwe kuba nti buli busumba baabuwa omusumba ng'amanyi Olungereza. Ffe bw'osituukako bano tebamanyi nti omanyi Olungereza. Kikyabaweesa ono amanyi oluki Olungereza. Sono yekka naye bonna waliwo juzi gavumenti nga baga nti tiri abasumba bafune diguli abantu ne bakirwanira. Tugamba ffe mu basomesa tetukirwanira kubanga abaffe balina n'abatalina era balina obusobozi obubisobola kubanga balina ebbaluwa endala. Okusooka ono gwe mulimu gwe. Naye ekyokubiri ekkanisa baga nti ekintu ekyasinza obugagga mu nsi y'ekkanisa n'amalaalo oba ebijja. Kuba mu bijja muno mwe muli bakyusi VCDSO biki abagezi ennyo bonna bafa ne babaziika mu ttaka. Atikiza abagezi bali ludaba bw'ova mu ttaka abagezi bali mu kyaki. Lwaki? Abantu balaba batudde wano. Naye wano waliwo abantu abamanyi ebyo byonna ggwe by'oyogedde nga byonna babimanyi abalala bakola mu lulimi Luganda bakola mu lulimi kibamanyi balina obukugu. Ng'ekkanisa mutuula wansi omubayo ne kimwagala ne babayamba okukyusa some documents. There is no sin in that. But otherwise eri waffe tulina ekitongole ekikyusa era bakyusa ssebo. Era ekitongole ekikola butaweera complain ebaddewo nnene nnyo naye jjukira bye bakyusa biri silipalo. Okyusa kino enkya ne baleeta ekirala, okyusa kino enkya ne baleeta ekirala ate bingi. Kale kizibu okukyusa ky'onooyagala naye tugeza kulaba nga kyakimani zidda mu lulimi naye jjukira kyakimani zikyuka buli myaka emeka? Buli myaka 5 kati eno ebaddewo kati kiganye tugenda kufulumya ndala ate 225 bagenda kutuwa ndala ebimu biri siripale naye sebo point eri clear bagikolako eri nga General Conference naye temporarily oyo oba abasumba namba tusimusuma ono ekani n'abasumba bala bakola nabo ekirala na wano waliwo kati nsomera ebirala. Sebe ekyokubiri era nga mba wansi agamba nti nno ayogedde ku muwala afunye olubuto mwoyo atali wa kkanisa munywi wa mwenge akoze atya okumuyamba kubanga yagendayo ng'amanyi nti ali mukyusa. Ekirungi teriyo kkanisa erina bakulembeze nga terina church board. Yeri kkanisa nga terina church board. Njagala kusaba bino ebibuuzo bye mbadde mpulira ebikwata ku bantu abeetaaga okuyamba. Gw'okolako ekitundu kyo
naye bw'oba tosobola kusukkawo awo, that is a church body issue. Church body chairman ye musumba w'ekkanisa, ate abeera ne vice chairperson abeera mukadde wa kkanisa oba wa district oba wa church board. Njagala kusaba, tetuyinza kuva wano ne tuteekawo nkola egenda kubanga efaanana okuggyako ebiri doctrinal. Ebiri doctrinal Bible eri as clear, tewetaaga nakubeerawo n'oloota kyegamba bwe kituuka ku kufumbirwa atali wa kkanisa. Do it to panel beat it. It is clear. Why do we waste time? Omuntu tumubuulira ne twogera naye bambi ne tumusabira. Bambi etaka kulwawo nga tubasabira nga bwe tumuwa amagezi agali correct agasobola okumuyamba. Bambi yalowooza nti anaakyusa, naye omuntu wandise omu yagamba nti osobola okugenda okukuula ne bakuula ggwe. Wali ekikuteeka ekyo eyagenza okukuula ne bamukola batya? Ne bakuula ye kyangu. Ekirala omulala yagamba nti omuntu yekka gw'osobola okukyusa mu nsi ye ggwe wennyini. Yalowooza nti ali mukyusa, bambi ye ndowooza ye, naye teri gw'osobola kukola kibanaye kukyusa. Naye abamu beesanga babazaddemu abaana, abalala baazaala mu bayaga, abalala baazaala mu banywi ba myenge. Kati kizibu okusalirawo ddala nga gw'omudumira buduumizi nti vaayo mbala bbiri. Naye kyenkusaba mukadde n'abalala bonna abalina ekintu ekyo, mumusabire, mumuwe amagezi, naye gatuuka we gakoma n'aba nga yakola kibanaye decision ekyasinza obukulu ekwatagana na bulokozi. Ebirala byonna by'omulaga tabiramamu ng'amakulu, naye mulage ku bulokozi. Naye tomuyamba wekka, eriyo abantu nga tajja kutegeera gweka. Eriyo abantu abawulira mu musumba, eriyo abawulira mu nsi, eriyo abawulira mu mukyalo oyo, eriyo abawulira mukulu w'abakyalo, eriyo abawulira mukyala mukazi. Munoonye omuntu ali mu kalaasi ye ayinza okwogera naye. Si buli muntu oteekeddwa. Nze ndi mulabirizi kituufu, era n'abasumba bangi nnyo, naye eriyo ate gwenfuna ensonga nenga nti wange yangu gwoba oyogera ne muganda wooyo. Ne ono najja nanga nti byamusoberedde wanimu kati genda omugambe kino. Oli ne tumutereeza n'atereera nga tategedde nti nze nabadde ntereeza. Era omusanga awaanaani. Naye nze sifaayo kamuwaane kasita ekintu kyagize eki kyate. Nolwekyo ngamba nti mugezeeko okukala amagezi gonna, okumusabira, okumuwa amagezi n'okumukwata empolampola. Oluusi bivaayo, naye ate ebyetaaga clear cut answers, not go beyond that. Omuleka Katonda n'akola ekisinga obulungi. Somasaba abaweereza onagamba nti abaweereza baliko ebyokunenyezebwa. Nkola ntyo mbakola ntya? Katonda si wakuyingiikiriza kuyegeekereza omuyambeko ng'otekawo abafuufufu osobole okuyamba omulimu gwa Katonda. Nedda sebo, ekyo nziramu. Nedda sebo, obanga teri muntu mulamu asobola kukulembera kkanisa, gikwate ogigatte ku kkanisa esobola kuba n'abakulembeze. Tetuyinza kuba na kkanisa nga era ekigifiteekesaawo ng'ekkanisa kubanga esobola okuyimirawo. Naye bwe ziba sabasukulu ng'oli bw'agiyise sabasukulu, sabasukulu yo bamemba ba sabasukulu basobola okubeera nga bwe baagala kubanga si bamemba ba kkanisa. Nkozesa kino ekigambo kyakozesa ekya sabasukulu. Okimanyi bamemba ba sabasukulu tebatera kubeera bakyakimemba. Era kyova sabasukulu nga ka branch kubasobola n'okutandika service okujja ku kyaki ku ssaawa 5. Lwaki kasobola okujja? Kubanga tubasuubira bayinza okuba bamaze kulima. Baba kibaki kasita kava ku ddaala eryo ng'oyagala kayita kampani. Ndowooza ebisebo omitendera ekyo gikyo gwona ogisomesa. Sabasukulu ndala, sabasukulu erimu abantu betukuŋŋaanya okubayigiriza, okubasikiriza babeera abamemba baki b'ekkanisa. Naye babeera nga ate bafuuse ne bafuuka nga bali kampani, naye nga kampani eyo tesobola, kyekiva kijja eri abantu abalala ne bajja ne tubasindika. Tuyinza okusindikayo basatu, lwaki tusindikayo mwajja omu? Tusindikeyo n'abalala bagende babazingiza empolampola. Ate kankutegeeze, abantu tebaganye buganye kulongoosa bufumbo. Abamu tebaganye, tebamanyi. Kankunyumiza, nze nagenda okugula ku mukazi emicungwa nga nkyagirye, n'angamba nti gigula 2. Omulengo gwali gugula 2 n'engibalamu nga giringa 5. Nimugamba kale gyonna giteekemu nkuwa 10. Nakati kankuguzeeko gino giri ate n'atunda kyedda.
nina bakasitoma bange kati yuno omukazi kyagana takigiraki kakati eriyo abatamanyi makulu ga bugatte teekawo musomo ekirala leka kwefuula kafulu nti gw'onoosomesa ebintu ebyo byonna mu kyaki bw'omu kati gwe kyoba okola mu ttabi lye x genda oleeteyo omulala gy'akola atya abayigirize nti okugattibwa si receptioni kati kamanyumiza ekyaliwo nze nagendako ku receptioni nga twagendako ku mbaga nga tuli omugole ne gwawasa nange nali bestman omulundi gumu mu nsi yonna mulundi gumu sigenda kuddayo nembeera bestman nomulala nabeera metu netuba bameka netugenda babagatta olaba nti okugabula kwali kwange batugabula 100% kuba tetumalawo nakuleti ya soda nembaga ngaekozete nagatta ku mbaga omuntu n'agamba sina sente omukazi mbadde naye myaka 19 nenjagala kukola kituufu naye ekyannuma nengamba bantu embala yaabwe togitegeera abakyala b'ekkanisa ne bakola enteekateeka ne bamukolera embaga ne bakola ebintu byonna naye bwe twagenda waka yava waka nga tataddewo mbaga abamu beetaaga kuyamba kumanya ebigaali bimanyi wirubaalo kibeera n'omupiira naye tekitambula kitambula ddi kati mu ekkanisa musitule eno emikono kati omusumba kyeyakola nze nasikiriza muntu okumugatta abakyala b'oku kyalo b'ekkanisa bagamba nti ffe tujja kukola embaga ne bajja ku kyaki nga bali mu gomesi abakyala b'ekyalo bo ne beetegeka mangu bale bwe bajja ku kyaki obagatta bo ne bateekawo tenti ne bafumba emmere bagifumbira ku muliraano bale abagole bagenda okuva eri okutuuka wano nga tenti weeri n'ebidongo omugole bw'atuuka wano okudda ebbali okuyingira mu nnyumba okwesangula entuyo n'omusajja amagalade biriwo yaddira mu kadaali bali abamusibe kadaali abakyala bamuno mu kabi tesitukirewo mu gurupu omusajja n'asigalaga naye bano bansalidde amaki abamu beetaaga kuyambako bambi bakaana bukaanya abamu bampaka naturally abalala bakoga naturally nga mukoga taagala kulya ku bintu bye muyiye amagezi munkolere embaga mukoleze ekikungu kati bakyusa ekigambo mukoleze ekikungu basale bonna bonna basale kejemu tebabyagala kakati toyinza bwavuna mputu kolako kimu kati kyokola musomese abantu mpola mpola okimanyi nti abantu amu beekaniikirira bwerere njagala nga kuliko vidiyo eriyo abantu bemmanyi abakwata vidiyo ku mbaga zaabwe batazirabangako n'okutusa olunaku lwaleero talina nakyuma mwagisonseka baba ogisonseka agenda kumulira kandage ku mbaga yange kati ekyo kyekyali kitugaana embaga yo gikola kyali kikiwa masomo ekirala nolwekyo tubayambe buyambi mwe abawala mugaana twabutamanya naye ogwo musomo mulala gwa family life ndijja ne twogera ku bya family life kakati kino era kibadde ndowooza ekirabiso kinyonnyoledde wamu ekibadde kikola ati yaweereza mu sabba sukulu naye abasinga obungi kibaki sibagatte kakati siba abatali bagatte abo bo tebajjako tetujja bawavunaanyizibwa bwakulembera kkanisa naye tujja bayambako okugattibwa tubayambeko okubayigiriza tubayambeko okugenda okwanjula tubayambeko okugenda okubala bigendako ewa bambe tubayambeko nagamba ekigaali bakisitula mugende mwanjule mukyaleyo ng'ekkanisa mukwate obugaali fe iwaffe mu byalo twabikolanga netuvuga obugaali netugenda tukyalayo netutwalayo ebintu mu netumutereeza kira kyakukola naye ekizibu nti ate atalina ate yawakana naye kale tetulina kyakukola ekisembayo kigamba nti nno anagamba nti oli azze n'amubuulira ensonga ze zonna ate n'amugamba nti tobaako kyokola ki kyoyogera muyamba ntya butayogera kakati oyo awoza sitobaako gw'obuulira kati kisinziiramu gwe abadde awuliriza nawetaga technicalities tekokuba tekiniko ng'owuliriza kati bw'anyumya n'omuwuliriza yes ate kambabuulire buli wowulirizanga ng'ayogera ebyo byabakazi teri musajja ayogera ebigambo ebyo byayogera byabakazi omukazi waba akubuulira ensonga mwenna mukiyige listen attentively listen ngali na dokita yes okay bitegeere byonna byayogedde
kati bw'abimala muddiremu mpola mpola. Mpozi wagambye ogenda kukola bwoti, mpozi wagambye ogenda kunoba, ogenda ddi? Nziriramu sijjukira ogenda ddi? Abaana mpozi olina abaana bameka? Bana. Omutwe nawulira omwogerako ayonka naye omutwala oba omuleka, sinaba kusalirawo ddala. Ogenda kumulekera ani? Ngenda balekera kitaaba ate kiriko kyoba wasawase. Okay, kati gwe bwogenda owamwe bakuzaalawa Kasambya ogamba kino ekyembende ndi gyogenda okubeera ndi oyinayo omulimu nja kubeerawo. Waliwo ennyumba mwosula oba onosula muya. Kati bwogenda oyogera kakati ekibuuzo naye ogambe omwana nogwesoka oli shuwa nti kazi nti ate toli lubuto naye nange waliwo kyeseekakasa oba naye kale kamale okuzaala ono kamale okuzaala ono. Kati mu kansolingi tugayidinga buwongo, tugayidinga ki? Naye ekikoze obi mu kansolingi abantu tulinga bakansala tumira batuyita Mr. Fixit, Mr. Fixit. Ogenda ddi? Obadde oŋŋamba ki? Naye nze nabuuzako omukazi ne mubuuza ekibuuzo oyogedde bulungi, nze nakifunako ekyo kyoyogedde namugamba onnyumiza, ontuma, ombuulira, onogenya amagezi, sirinaako n'ekimu. Naye saagade genda nga situwali amanyi. Kati bw'okitegeera bw'otyo olaba mukambwe nnyo nga n'ebyomugamba aganye okubitegeera musabire. Namba 2, oyinza omubuuza n'omugamba naye toyinayo mukwano gwe omulala gw'ozze gyendi naye tetwantuddeko ne nnaabakka ne twogerako ku nsonga eno tufune ansi eyawamu. Mugayidinga obwongo kuba yatamidde, obusungu bumutamiizizza abonyebonye n'omusajja. Nolwekyo sala amagezi. Kaakati naawe bakuganya byogera naye noonya bisobola kusolvingibwa bitya? Osobola bibuulira omuntu gw'omanyi nti anaabikandolinga bulungi, tobiteeka mu ye kyatayagadde ekyo. Nolwekyo sina ansi eri clear naye saba muwa amagezi agategerekeka oba gayidinga obuki obwongo bwe. Bambi mu busungu ayogedde ebintu bingi n'abaako byabuuse nga tabitegedde, naye ffe ekituteesaawo kugayidinga bwongo bwa muntu. Ogenda okakana nga akitegedde oluusi nga ayinza obutakitegererawo kasi naye kambalabule mmwe abayamba abantu. Weegereze bwe boyogera ku muntu nga gwayogerako yebba oba mukazi we byomubuulira byamugamba nandibadde nkomyewo, naye omukadde yaŋŋaye nti njira nkuzira, yaŋŋaye nti mulumyemu, mukulu w'abakyala yaŋŋaye nti naye wuwe yamulumya bulumya era kati kikyamutereeza. Kaakati ezo statement zoowa oli zaafuna ate kati mwegendezeyo ekirala. Kati tukolera mulembe gwa ssimu, byoyogera bakola atya? Ayinza okukulumba bwati ng'essimu yagitaddeko dda naye nga munyumya naye n'omugamba nti kankutegeeze mukazi wattu oyo omusajja omumwa tusobola okuguyimiriza. Ogamba nze owange omulaba kati nga yeegonza mukyakirunza kanisa yemugonzeza. Nasala magezi mukazi munnange tusisinkane nkwongere kulage gye nagenda. Era bamwaswala dda namuwa amagezi amafu. Era bw'obanga owa amagezi ng'olyo azeena mu kansolingi manya nti byomubulira waliwo waabiteeka. Nze era kati bwe manya njagala kwogera byenjagala bigendeko kuli. Musembera n'okumusemberera ne mugamba nti nywera mukama waffe Yesu. Lwaki sirekeraawe? Kitaffe omulungi, tusiibye nno wano nga tuli basanyufu Mukama okuva ku makya otuwadde okusanyukira olunaku luno. Abaddewo n'abazaano bataddeko okwagala kwabwe naye ng'okwagala kuno bakuteeka ku gwe Katonda waabwe. Twagala okwebaza olw'omusuma ono limya kyali muvubuka mutono omukyala. Twewuunya engeri gy'obakozesa nga bakyalina emyaka egyo. Tulina essuubi nti bajja kukola n'okusingawo nga beeyongera okukula mu bulamu buno. Twagala okusiima Mukama olw'ababuulizi bano abamuyambako. Takola yekka, balina n'abakyala baabwe bonna. Buli muntu yenna akuweerezaako omusitule. Peetero yatuuka n'ekiseera n'aga nti tuliweebwa kifu abaleka ebyaffe nti baliweebwa emirundi 10 n'okusingawo mu mirembe gino ate n'emirembe gigenda okujja obulamu obutaggwaawo. Tusabira abakulembeze bano abeeresezza byonna
bafune omukisa mu mirembe gino naye ate bafune n'obulamu obutaggwaawo. Abakadde bano, abaweereza bano, bofisaazi bano, abatufumbidde, abatulabiridde, abadinko, abakoze buli kintu ekisobola okulaba nti buli kintu nabikola mu mizindaalo, mu kimu, masannyalaze, nannyini maka gano, maseruka n'omukyala n'abaana tubasabira olw'okutusembezanga bulijjo. Kitaffe kikole ng'obongera omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Toyanzula families ez'enjawulo n'eri gye twasoose Mukama, gye twayisitidde Wanyenje, nabo tubasabira Mukama. N'abala bangi twandibadde tugendayo naye tetulina ngeri gye tusobola kutuukayo, naye gwe omanyi nga twagala okutuuka mu buli maka. Buli maka gatuukemu, buli bizinesi gituukemu, buli nnimiro, buli bisibo. Ab'amasomero bano tubasabira Mukama bagguddewo naye babeere mu maanyi. Amasomero gaffe tuyanzizza kubanga ogawadde omukisa. Abaana ffe tubasabira Mukama bazzeyo ku masomero, COVID bw'ali naye Mukama muwonye, mujje nawo. Ensi etambula, ensi kati tukola emirimu naye tugeme n'engeme yo. Tuvumule n'envumule iyo, tubeere balamu emirembe gyonna. Tukwegayiridde naye nga tuva wano tugenda kukozesa entambula za njawulo, naye ffenna katambuzibwe n'omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ebidduka byonna bye tugenda okukozesa oba byakula bitya kabibeere birungi. Katulabagane Mukama nga tuwangudde ne bwe tuba tukyali mu nsi muno nga kisobose, ffenna tusanyukire wamu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala ku Ayi Katonda n'okisa ekimu Omwoyo Omutukuvu be naffe ffenna emirembe gitaggwaawo. Amen. Mukama w'omukisa mwena kabaale tweyanziza.